warahmatullahi wabarakatuh. Bannaye leero nkoze gundi eno nga njagala kubuuzako ku bamaifero ba Kadama. Banammwe muli mutya, mugamba ki? Ndowooza abasinga bammanyi Nalubega Madiina lwakuba nti eno akawunti mpya. Eno akawunti mu kubeera nti mpya. We baali bantemula, we nafuna obuzibu nga bantemula, essimu baagitema. Kati ate eriko eri akawunti eriko bafolowa bangi. Kati eno akawunti mpya abasinga tebakyanfuna ku eri akawunti nkadde oba mukitegedde. Kati nagguddewo empya, yeno akawunti yange empya. Amawulire gaafuluma naye mbadde sivangayo kubannyonnyola mikwano gyange. Bantema batya, baakola batya, kyajje kitya. Naye nga kye nnyinza okubagamba, ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga. Nze nali nfudde. Omukono guno gwavaako akagalo ka nassi, guno gwonna gwali gugenda kuvaako ndowooza ekisomo kiraba. Kati gano ge majambiya ag'omu mutwe lwakuba nti kati ngenze nzisuuka wayiseewo wiiki 3, omwezi gugenda kuwera. Kati ge gamajambiya agaali mu mutwe, wali we mwalabiranga wuuzi ku mawulire nga gafulumye ku BBS. Banammwe nali nfudde ng'ate omuntu eyali anzize yali mwami wange eyakeera ku makya najja ewaka nanjija mu bazadde. Sigamba nti oba nali neefumbiza no, wabula yakeera ku makya nanjija mu bazadde nampasa ng'era ndaga njagala. N'okutuuka okumpangira batuuka okunzita yasooka kuntwalako out mu mizannyo gyali gizze emityana. Then ye n'atusasulira n'atulekayo, n'akomawo ye n'akola ddiiru, ssente n'aziggyamu mu nnyumba ezaali zirunda enkoko by then. Lwakuba nti kyali kyannyamba nga ssente ezimu nali nazigulamu ki? Amapoloti. We natuuka nagula amapoloti ago 3. Nensigazaawo ssente ntono nga zo za kulunda. Ezo n'azitwala, kadi za piki 2 n'azitwala. Yali asazeewo bakole ki? Banzite. Naye nga wakati wali tetulina misunderstanding. Yali anjagala bulungi nga tewali kwolwo olunaku lwe yali agenda okunzita nasiba ndya birungi byerere nga mbuuza mami oyagala ki? Mami oyagala ki? Kyenjagala ki? Olweggulo ne lutuuka n'angamba nkutwalako awutu nga toyinza nakutegera nti alina omutima omubi. Naye nga nja kubanyumiza story eno mpola mpola, part 1, part 2, part 3 bwentyo paka we nabamalirayo story. Kati ngenda kutandika neno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizzaako mwenna bankuba kyeyo ne bamaifero ba Kadama mwenna. Eno ye part 2 eya story yange. Njagala mbanyumiza okuva nga nvaayo e Buwalabu paka kutuuka ku ntema. Nti mu story yange eno mulimu ebyokuyiga bingi nnyo. Naddala kufa abaana abawala abava e Uganda ne tuleka nga waliyo ewaka obufumbo. Nti abasajja be tuleka e Uganda bayina akasajja ku mutima ate tagenda kakulaga. Never. Agenda kulaga omukwano. Wanaaba akuyambye nnyo ajja kufuba ngeri gyakuggyako ssente akute. Naye ate wanaaba takuyambye ajja kukolanga kino ekyange kye bankola. Kuba kati nze mbadde mugezi nnyo nga kizibu nnyo okunjijjako ssente. Era ng'olina kusooka kuntema n'onjijjawo n'olyoka otwala ebyange. Ntuuka nkomawo. Omwami ye yankima ku airport. Tukomawo tutuuka eka awo mu biseera bya corona awo ng'anaatera okuggwako awo lockdown yasembayo mu Uganda. Tutuuka ewaka. Tumala okutuuka ewaka aleeta ekiteeso nti ssente ze nkoze ku kyeyo. Jjukira nze nakolanga nteeka ku akawunti yange ate eyanteerangayo yalinga sisita wange anzirako. Kati aleeta ekiteeso nti ssente zonna nga bwe nzikoze muguliremu emmotoka, ye mukwase emmotoka mbu yaakole nga nsasula. Oba kitegeera ayagala ngula emmotoka ya tipa mu ssente zonna ze nkoze mu kyeyo. Ekintu ekyo nze saakigula. Kye nakola namuyita emabega nga ssente zonna nzigulamu poloti.
era ku akawunti yange enkadde poloti ezo nazibakwatira nga ngulamu poloti, nagula poloti 3 nga ngula poloti €1,400,000 nga ngula €3.5 nga ngula n'E3 nga mbeera nga nyina poloti ezo 3 olw'ensonga nti nakomerawo mu biseera bya korona nga teriyo bizinensi gy'oyinza kwepikira ne ngamba kansooke nteeke mu ttaka. Kati agenda okunnemerako eky'emmotoka we namala ebiwandiiko bya poloti endagaano zange ne nziteresa ewaffe. Kati yagenda okunnemerako okugamba nti anjijjako ssente ezo agenda okukitegeera nga zonna mazo zigulamu ekyo obupoloti. Kati zino ze nasigazaawo ez'okulunda ewaka kuba yali aŋŋaanye okukola ayagala nkolera eka. Kati ezo ze nasigazaawo ez'okulunda ewaka ze zino ze bantemera obukadde 4. Nali naleetako enkoko 2 ku bukadde obwo 4 wabaddewo obukadde 3.7. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugamba ki? Amaifero bakadaama bankuba kyeyo mwenna kansule nti muli bulungi. Eno ye part 3 eya story yange. Kati wemala okuva ku kyeyo omwami agamba ayagala ngule emmotoka ngana okugula emmotoka ngulamu poloti zange ezo 3 nfisawo ssente ezirunda nga we nakoma. Kati we nafisawo ssente ezirunda nga nkola ki nga tubeerawo ewaka nga nze mmanyi ebintu abivuddeko kumbe ye yasigala n'akasajja ku mutima nga tubeera ewaka nga nsaba okuzza ku mwana gwe twali tuyina nga alaga talina buzibu bwonna. Baanamu ekyanzigwako okubeera nti omusajja yabeeranga n'akasajja ku mutima ye kumbe kyamulumanga nnyo okubeera nti muyiseeko kubanga omwami yali yalinako ku ssente naye nga zaadreyingamuuko. Kati ng'ate nze ntandise omuyitako kati nze yalinga amusinga kati ku ssente oba owulidde. Kati ye kyamulumanga nga nze sikimanyi. Tandika okulunda enkoko zitambula nnunda za nnyama nkubye ekiyumba ekyokubiri zino zifuluma zino zikola bwe ziti. Nze saamanya nti alina kyampangira. Olunaku lwakya waliyo emizannyo egizze emityana. Emizannyo egyo bagiyita nabbosawo. Ebintu ebyo mu gumuzannyo gumanyi gwe bayita nabbosa gwe gwali guzze ne bajjofere lutaaya emityana nga bazze nga nsaba bulungi nga ngamba mami nsaba kutwalako out. Amugamba oyagala kuntwalako out naye nga nze nkimanyi omwami wange si muntu wa bintu bya mizannyo nze nali manyi oba nosaagasaaga. Amugamba oyagala kuntwalako out nti siina buzibu olw'olunaku lwonna yesiiba talina buzibu ng'ewaka tuli fayini nga kyenjagala ambuuza oyagala kulya ki kuba yambuuza oyagala kulya nva ki ne mugamba nali njagala kulya mpuuta nteme n'aginoonya mityana munne empuuta neebula n'avuga n'agenda waliwo emityana we bayita ekitundu bakiyita Naama gye yagijja n'atugulirawo soda ekyemisana kuba famire entono atutwala out. Bwe yatuuka nga tusasulira ffe nga tuyingira ye teyayingira ng'agamba ngenda kubakima oluvannyuma. Nze saabifaako ngera bw'omanyi abakyala nalowooza neŋŋamba oba ayina ddiiru ze oba neŋŋamba naye kasitafa atusasulidde nga tuyingira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya bamaifero bakadaama bankuba kyeyo mwenna. Emirimu gigenda gitya nze nabaawukanako nali ndowooza ndi kikuba paka naye kirabika egyo emirundi 2 gye nakubako gyamala ne bankotogera. This is part 4 about my story kuba nakoma ku part 3. Twakoma nga mwami galabuzi bba wange atusasulidde n'omwana tuyingidde mu mizannyo. Bwe yamala otusasulira yaŋŋamba mami mugende mukwate ekifo mumale okukwata ekifo oluvannyuma emizannyo we ginaba ginatera okutandika ngenda kukomawo mbakole ki mbeegatteko. Twamulinda tetwamulaba ffe ne tulowooza maybe alina program ze
ne tumulinda atukime. Essaawa y'otukima we yatuuka najja n'atupiikinga n'atuleeta ewaka. Wabula kye tutaategeera nti wano mu tuleeta mizannyo ye yaddayo ewaka. Kati ye bwe yaddayo ewaka n'akola atya n'asobola okufuna obudde obukola ki obunoonya ssente. N'amala okunoonya ssente n'aziraba n'akyusa security light n'agijja mu balubu eyaka n'ateekamu balubu enfu. Kati ffe tugenda okutuuka ewaka ndaba ettala ly'omu nkoko lyaka ate likwatagana ne security light ey'ewabweru. Mubuuza dadi lwaki ettala ly'omu nkoko lyaka ate ngeri ewabweru teryaka kivudde ku ki? Kwe ye nga ngamba kirabika lyakoze eki lyakubye. Which is okay nga nkireka nga ngamba maybe lyakubye naye nga twalese lyaka kuba twasimbula ewaka saawa emu ey'olweggulo tukomawo ekiro 7 emizannyo egyo gya nabbosa giwedde. Kati puroguraamu yange yali yakuyingira mu nkoko kuzongera mmere. Ngenda okuggulawo bwe nti eddinisa nningiza mu katimba k'enkoko ng'emmere ekyalimu. Kwe kumugamba dadi emmere ekyalimu muki mu bugundi mu bukoko sigenda kuyingira mu nkoko naye ggulawo tuyingize piki tukole ki tuwebaka. Olwo n'omwana tuli naye kamugamba kamala okukola wano susu. Kumbe ye yali yamaze dda okutegeka agenda okuntema ng'ali ku gurawundi. Kaŋŋambe abagenda okuntema kuba abasuspekiti abo bali babiri nabo baakwatibwa nga bali ku gurawundi. Kati bwe babeera nga bali ku gurawundi nze simanyi ngenda mu manju olwali okusitama bwe nti ku toilet ba my dears yali alina okuntema we yatandikira kuba yanjigira ku mugongo teyanzikiriza nakola susu yanjigira ku mugongo n'atandika